guys, bakwano bange, mugole, sebo, Sembatya Paul, n'omukyala Mire Sembatya. Congratulations. Nze nyimiridde wano bakama bange be bano ba Professor Kateregga bano. Saasoma kubatuukako, but I'm close to them. I'm their friends. Sembatya azimba church, akoze family, akoze obugagga, osize omukyala. What else? Biri birala ebyayita oba baali bakyala bwe yabagoba tebiriiwo, abo baali babbi, abo baali baki? Baali babbi, baali bazze kumubba, but Mire was the real wife. Sembatya, Mukama ayogera okuwa ate oli ebibyo ekirawo ne waasuwaasuwa weyagale ne mukyala w'oyo Mire. Obugagga babulya beeyagala, tebabulya nga beebaka. Obugagga olina okubulya kati owummule ove mu waasuwaasi, stress free. Besman, muganda wange Dick Bugimba, ate gwe wagaggawala nnyo okumanya olina ente, olina amata, olina biki. Oyo muganda wo kati muwummuze nga bwe wawummula n'olitaali. Ayagala Mire, alya ebintu bye kubanga musajja mugagga nnyo. He's very rich. That man is very rich. Kyabulako kulya sente ze. Ngenda kulaga eba ziri oba tomanyi ziri. Nze kojja wange oyo Prince Ndawo yanyongedde n'anteekamu ba diplomats. Omanyi badde mbuulira abantu, I fly first class. I don't fly business class. I fly first class. Kati ngenda kwongerako kuba kati kojja yimuka bakulabe oyo yataddemu extra diplomats. Badde flying first class, kati ngenda flying extra first class kuba I'm a diplomat. Ne kyojja okunsonyiwa nkyayinamu biri ebya downtown ebitonotono. Kati kyenjagala okukulaga Sembatya, now it is time to enjoy your money. Sente ozikoze ate oziyina. You're my partner, I know what you have. Enjoy your money. Nkusaba mukyala we muwe good time. Susan oyo asiiba Portugal, Mexico. Susan babuulire oba nimba America. Tell them, and you fly first class. Tell them, stand and tell them. Zisogera bitaliiwo. Omukyala wange abeera ku nyonyi, abeera Portugal, Mexico, America, Dubai, but you fly first class. But my uncle has put me in another class of diplomats. Obagenda kulinnya ekyoba jet. I think I'll change, I'll fly jet. Wamba they flying first class. Mukipinge class abasubuzi. Abasubuzi bano boolaba kababuli. Beerumya, batambulanga abanaku, batambula economy. Agezezaako nnyo akekkereza n'akuŋŋaanya buno tickets n'atambula business. But ask Susan, she flies first class. Kati kajoba atidde kuba njogera ebituufu. We fly first class. That's why my uncle there
Prince Ndawula Joseph and Muzaana. They picked me in I defeating okubeera diplomat. Tebakulonda ng'oli bwotyo tambula economy. Tomanyi class. Sebo kojjawa, I mean my pattern. Kyusaamu middle okutwala first class. Settle Zina's money. I know what you have. For you said you're billionaire, trillionaire. In fact, only trillionaire. For you said you're in a square miles, I love you. Ela, we were a Kwasa Mili. Okukiri z'okubeera chairman. So I accepted because I know your capacity. That kid is a my capacity yourself. Is it good? But chairman, Sijakubuli street, even in your office, in Yena Kubuli Waka. Sajagara Kugo, what chairman? No gamba, Bella Kwasa Mili. Nagamba. Kwanga Mili, Mukazi, Mulungi, she's beautiful. She's beautiful. Tell Mukazi, yenkana Mukazi oyo. Era mbakazi, yagala mutululire beauty ya Mili. She's really beautiful. Mili, look after your husband. Thank you for being a good person to that pattern of mine. Metro, where were the Kwagala Mili? Maybe Gambia, Sagara Kogeranyo, Nagara Banjuli, the Mantawaliwa, Bakulu Nyoje, Yaptan Kirawali, Kaira Fred. Kaira Fred, Yabade coordinator, Apat, Yerameyo coordinator, Onomchala Nabale Topista, Mwana Maria, Kurumunafe, Ate, Yandaga, Uganda, Wangoyo Patanawa. Kazi mulungi oyo gwolaba njagala mu omusajja kubanga komawo wano gwe mwanyinazi talina musajja Nabale Topista yakuma omusajja lwabwayaka era omunoonyeza omusajja mwanyinazi oyo ono Bagalia Moses is one of our coordinators of Kwagarana. Oh no, this is a man of 50 titles. Professor Emeritus, Ambassador, Salom, Katerega. Oh no, Mulira, the best university in Uganda. Mujimani. KU, Kampala University. He's a man of 50 titles. He's my advisor when going wrong, a chairman you will see. This is my advisor, Professor Katarega, man of 50 titles. 50 titles, means okuzimbuza akoze ebintu bingi omusajja kati 50 titles akoze yasinga wano mu Uganda okusomesa kati mutwala Namibia kati nkiikira Namibia ojja wange gyantwala Omulangira Joseph Ndawula Prince Sebo
kojja kuleetera Professor Katereke. Dr. John Bagambe ye General Secretary w'ekibiina kyakwagalana. Sajja si mwangu alina entondo n'omukwata mpola mpola. Mugenderera nnyo bwenkola ensobi angoba. This is my son, Brian Kawoya Kirumira. Birungi Kamuga Kirumira. Kamuga Properties yantwalako omwana wange. She's my daughter. Baana bange. Pastor George William Kajoba mukwagalana yatuwa essaala ezituyimirizaawo. Si something. Webale nnyo Kinyama, Your Excellency Godfrey Kirumira. Bannange olunaku lwaleero lunaku lwa Ssembatyale mukyala we. Naye nange nfunye akakisa okukwata akazindaalo. Ssembatyale abadde tantadde ku lisiti yabongerako naye omukisa ngufunye. Naye nze nsabalira Ssembatyale mukyala we emirembe, obufumbo obulungi, famire ennungi. Abaana bamwe babogeddeko ebigambo birungi, ebigambo ebyongere, naye abaana ababasabye basaleyo abalongo, basabye abalongo mu linnya lya Yesu. Yerabidde n'abagereka Kajoba. Stand up for recognition. Oyo mukyala we sinza kumwerabira. Ono besimani wange Dikizito Sekalala. When Kizito Towers is here. This man, ate muganda wange munamasaka mulya. Mwami Ssembatyale jjajja wange era bulijjo nkeera kumakya ne musabira asobole okuba nti afuna obufumbo obugimu. Era kakati olwaliro kituukidde ndi musanyufu nnyo. Ssembatyale Dikizito akusabira olye kagaati. Ono nno Charles muko yawasa wange yogera. Mwami Ssembatyale omukyala, Katonda mulungi. Katonda yeebale okubatuusa ku kkula lino n'ebirungi byonna abawene bye mutalowooza, ebirungi byonna bibawo. Webale muko Charles Emmanuel. Ano President's Advisor Dr. Sarah Nkonge. Babuzeeko. Chairman, Your Excellency, ne tiimu yo yonna eyakwagalana. Amanya nze Dr. Sarah Nkonge Muwonge, omukazi omuzinyi asinga n'olwaliro eyaguddewo amazina ng'omukolo tegunnaba. Mwami Ssembatyale omukyala, bannange waliwo akagambo kamu kenjagala okuba. Wali omwana yayimba akayimba, sigenda kuyimba one line. Saba olunaku lw'oli nkyawa terukya tewabangawo olunaku lukye nga buli omu akyaye munne. Kaakati ono nati mumulabe ebyoyo designer Rose Kakumbo original babuze. Mwami Ssembatyale omukyala, banenze ndi musanyufu kubanga Mwami Ssembatyale ndi mukyala Mwami Kakumbo original, mukyala wampeta myaka 35. Kyewakoze
Mukama Katonda nze nfukamira kubanga njagala nkwebaze watwesezezza ekitiibwa abakyala abakulu. Mwami Ssembatya webale nnyo, webalire ddala, ndi musanyufu nnyo. Finally, thank you so much for everything. Adson Sebo Jeno n'omukyala wo mbakubidde saluti. Mukyala wange Susan Mirembe Kirumira bawe touch. When you make friends, you become a real person. Because like a Professor Katarega is not a person, but is a person. He's a man of 50 titles. Professor Katarega, you know Professor Katarega? Kari Katanike. Ladies and gentlemen, all protocol observed. Manyi nduddewo okwogera nga chairman. Ndi wano ku lw'omukulu oyo patana wange Paul Ssembatya. Paul Ssembatya, congratulations n'emmere. Paul Ssembatya bwe yali aleeta embaga eno nja babuulira katono. Musajja mwetoowaze nnyo mu Katuliki ate yatekinga his time. Yaŋŋamba chairman nja kulabira waka, saagala kulabira mu office, saakulabira mu street, but I want to see you. Ngenda kuwasa mukyala wange. Ngenda kuwasa mukyala wo nemubuuza ng'olina double. Double means what? Double. Ebitabo bimbuuza double. Aŋŋamba no, I love Miri. Wengenda okuwasa. Abakyala bano boolaba wano mwebuuze ku Miri oyo. Miri, she's a very patient woman. Miri Ssembatya Miri abakulabe owangudde abayaaye baswadde. Abayaaye bakoze ki? Abayaaye tebamanyi Ssembatya. Ssembatya ayina laavu ate ayagala omukyala amwagala. The moment Ssembatya bwe yagamba nti agenda okuwasa Miri, namanya nti Miri mukyala avunaanyizibwa. Miri, stand again for recognition. Omukyala oyo mulaba, abakyala mulabire ku Miri. Miri tapapa, alina ebigambo bitono naye ng'amanyi kyayagala. Amanyi musajja we ate amwagala. Omukyala mupapa nnyo ne mutandika okwogera bino na biri na bino na biri. Naye Miri balage obugalo bagambe I'm there. That is the woman. Omukyala oyo ayagala Ssembatya ne Ssembatya ayagala omukyala oyo. She didn't make any mistake, even a slight mistake ku musajja we. Yamwagala, yamukyuzinga. That's why today we are here. Tuula wansi mukyala gwe Miri. Kati gy'ababuulira ebiddako. Abakyala mukola ensobi. Musajja bw'akwagala mwagale. Musajja si musiru, bw'akunagala mulage.
oyo mukazi awangudde lwakubanga amanyi Ssembatya kyamwagalamu n'omukazi kyagala mu Ssembatya. It's not by mistake Ssembatya okubanga awasizza omukazi oyo. Omanye ekyo nkyogera naye abakazi abali wano mwefuula basiru obwamalaya bwe mulina. Mubeere careful. Bwe twagala abakazi tuba tulaba, temulowooza bwe tubata ne mutambula ne mugenda ne musuubula ne musigala awaka tuba tetubalaba, tuba tubalaba. That's why Mire awangudde Ssembatya. Abantu abamu bayinza obutabibabuulira kubanga nza okulowooza nti Ssembatya musiru okuwaza Mire. Mire abadde naye emyaka 4. Olowooza mwe bakyala abasinga Mire. Olowooza Mire musiru oba Ssembatya musiru okufumbirwa ne mubaawe. Don't be stupid. Mubeere bagezi. Kino nkibabuulira kubanga ffe tuli basajja tulaba wala. Kati njagala kubategeeza today Ssembatya awasizza Mire kubanga Mire mukazi mugezi ate ayagala bbaawe. Ate si bwe bano ababuukabuuka abanoonya okubba, abanoonya okukuula abasajja, abanoonya okulaba nti abasajja mukikubire mu ngalo. Today we are here kubanga nze chairman. Ssembatya yaŋŋamba gobeera chairman w'omukolo. Esinze gukoze gubaddeko komiti. Vice chairperson ayogedde. Freeman njagala oyita abantu betukoze nabo nga sinaba kwanjula bano bakwagalana. Freeman yabadde vice chairperson. Freeman ono yabadde vice chairperson wange ne akakiiko sikoze omu. Omanyi omusajja takolekeka oyo, omusajja yava mu nsiko yamulwanya oyo. Ssembatya po mulondannume awuliriza ekya Kirumira nadde wa Ssembatya n'agenda wali n'agenda ewa Ssebo. Omulimu gwo tugutuusizza. Bw'oba otubanja tusasule oba tukusasule. Ono yabadde mujje wano Ssebo. Wano nga sinayanjula bakwagalana. Abadde vice chairperson wange abadde Freeman. Njagala mutandikire ku Freeman buli omu ayogere amannya ge. Bwe muba temusiimye embaga eno temugiteeka ku Kirumira, ffenna collectively tubadde ne mistake. Ssebo vice chairperson wange anti genda mweyanju. Frederick Kalina mbadde kondentinga abakole mu transport. Moses Jene Bagalya mbadde nkoordinetinga omukolo gwonna okuviira ddala ku kyaki paka wa mwebale. John Fred Chimba Freeman, nze mbadde vice chairman ow'embaga eno. Nafunye omukisa mbadde ntera okubeera vice chairman nga chairman yekka wakwagalana, naye ku luno nabadde mmyuka his excellence. Amannya Sentale Peter, nze mbadde omuwanika w'embaga eno yonna. Amannya Kabuki Mathias, nze mbadde Ssaabawandiisi w'olukiiko luno ate nze nkulidde okutimba kuno kwonna
ne mukyala wange yabadde mubambazizza omugole. Erinnya Sanyonjo Mubaraka, nze abadde mu sanitation ne public health. Kaswanti Friday Dani nga nkola wano guno na guli. Amanya Kanso Sembijja, mbadde in charge wa entertainment. So buli kimu kye mulabye ekya entertainment nze mbadde nakyo, era nkakasa nti musanyuse omukolo gwa mukama waffe omukungu Mukunda Nnume Sebo entertainment ndowooza ebadde bulungi. Manya Segaba Peter, nze ntutte abagole abo mu saluuni ate sikomye ku kyo, nabalinyisa n'ennyonyi ne mbatwala ne bagula ebyambalo by'omulembe neyanzanyo. Bana ibadde nerabidde ensonga enkulu ennyo. Mukadde wange oyo bwe yali atuwa obuvunanyizibwa yakubira nze naye nagamba ne muwala wange fe ab'engonge gwe tuzaala afumba ewuwo, era babadde ku jjajjange omugole omukyala okulaba nga afaanana nga bw'afaananye. Ndowooza twerabidde babiri, nange omukyala babadde bayambako omukyala omuyamba ku byokwambala. Mwebale nnyo endewe muddayo. Bano ye komiti yogera erinnya. Anya Birikade Ismail, mbadde in charge y'abagole entuula zaabwe n'entambula zaabwe n'okubeera obulungi ku high table. Kati bano njagadde mbalage temuteekawo ebizibu byonna. Omulaba ekitagenze bulungi bano bwenkoze nabo, ebitatambudde bulungi bano. Kati njagala kudda speech yange. Ekisookera ddala gyakwebaza ebitambudde bwe biti. Omanyi bwe nabadde nzijja wano abantu babadde bangi. Nina Afande Hadison Mukasa ne mukyala we gyamuyimukeko babalabe. Abo baatuwa ssente etuziri ezikoze mu mbaga wano. Mwebale nnyo. Nina His Excellence Prince Joseph Ndawula n'omuzaana. Abo temulowooza nti nafuna ebitiibwa nabijjawa nabijjamu abo be baninyise baati ne bamama bange muyimuke naawo abo be batwala e Namibia. That's why today mumpita ambassador. His Excellence Prince Ndawula Joseph yakiikirira Uganda e Namibia, ate mwana wa Ssekabaka Muteesa owokubiri nkulu wa Ssaabasajja Kabaka oyo kojja wange